Kale, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king of television, King Smith. Onako waero tukyadeko ku mukyala amanyiddwa nga Phina Mugerwa Masanyalaze. Omukyala gwe twanise Shakira we Uganda. Right about now, musanze mu office ye era agenda tubulya why would an artist be with such a big office? Abasinga zitali basangamu. Agenda tugaya bisoma kyamugwako bugwi kyajja nalinnya WhatsApp tugenda tutandika zinto tugendeko mu bya politics awo gye babadde bamukubya akalulu atubulye lwaki omuziki mama oyinza okuba toli directly but ngoli indirectly involved. Soko obuze kwakola ku BTM. Hello, abalabi ba BTM TV muli mutya. This is my first time to appear on this television. I'm so humbled. Musanso bola mu office yange. Mubali kunkyalirako. Je weekwese eno kye kitambula. Nze ndi mukola business simanyi bitu bya COVID. Ekyembimanyiko mask, sanitize and follow the SOPs. Ekiddako business. Business cheno bikwatagana ku mweke no office and how did you get this big office? Wow, I'm just impressed. It's just by the grace of the Lord. Mukama yafaka amafuta. Ale ni mchala musabi. Viviri no telirimba. Ate ndi very hard working. Ekidala nerinnya lyange liyonjo. Company zonna zisobola okubeera nga zaagala okukolagana nange. Kuba siswaza. Ni mchala mukozi mulungi. Otherwise, welcome to Qulari office. In Qulari, it is a health and wellness company. Offices are ziri main headquarters, ziri mu Florida. So we have a name to protect. Boss wafe, he's one of the billionaires in USA. He's called Bob Rainer. Ali debt free. Tewali ambanji. Katusubire nawe tewali akubanja. And he was a former policeman. Kitegeeza buli kimu kyakola kinoonyerezaako. Era kyovola bannange bannoonyerezaako. And it tasted. Bakusanga wa, bakuzuula batya, was it about your profession nentu nabisoma or was it about erinnya? Nti wakola erinnya ne bagamba kale katumufuule brand yaffe. It's all. The profession is there, erinnya, branding abajagala, the no following abankolako follow up. I'm a very hard-working woman. The company you know because right now I'm the country manager. This is the headquarters for Africa. Uganda. Yes, my director is the CEO of Africa, and this is the headquarters of Africa. I report each and everything for Africa. So I'm the country manager here, Uganda. Ekitegeeza abayimbi gye bakaabira gwe toliiyo. I thank God. Did never bakama bage okunteekamu obwesige okumpa this big office, and I'm assuring them I'll do it. I'll give them the best. I'll deliver. N'ebintu bino wabisoma? Why not? Abasinga dde nabagamba bayimbe ebitabo byammwe. You agree with me, ebitabo byammwe bibulamu naye gwe nkweyinza okuba nga gwe country manager. Maybe abalala I did my marketing. And I'm looking forward to achieving another Bachelor of Science in Marketing. Yes, the management, Kawa. I have all my papers. In company, the value papers. Yes, also papers because they give us interviews. Bambade probation for 2 months. I've just signed up my contract. Huh? What? Naye okikubye nnyo. Ay. Soko mpe ku Sente. Sente zo zijja kubeerawo. Business eno tudiringa mu health products. Abantu abasinga babadde mu gundi. Okimanyi nti nno 97% nakoze research. 97% abantu abafa mu Uganda bafa these non-communicable diseases. Non-communicable diseases zirimu omugejjo, pressure, this overweight, the strokes, the attacks. Okitegeera bye basinga okufa. These products that tulina ziri bbiri zokka. So we don't deal in very many products. Tulina bbiri zokka. We have the Qulari shake. But then this Qulari shake tugikola flavors bbiri. Smith oyinza okuba gwe oyagala nnyo chocolate. Chocolate. Ne cake India za chocolate. Atenzo olaba nzija nnyo vanilla. So we have 2 flavors. Naye nga byonna bye bimu. Eno shake eno giraba. Instead of you taking water, plain water,
oginyerera mu mazzi. These are food supplements. Nonywa. Nowone ebirwadde. Tusala omugejjo. Aba diabetes. Why should you go in for diet? Omanyi diet bayinza ogikuteekako ebyokulya ennimu simanya galiki. Naye omuntu omulaba akogga naye ate n'alabika bubi because omubiri gubeera malnutritioned. Obeera tokyayina mazzi. Naye dino eryaffe food supplements zino ndowooza olaba embala ingredients tuyinza n'obutava wano. Kati nkulaba ka size keeko byonna bino abantu abasinga bagenda ebintu bino nali mbikozesa at first nga naye mbifuna online. Yes, nga company tenajja wano. Kati weebiri mu Uganda. So I've been connected to this company. Ngera oyinza okugamba nti Phina alina abaana babiri lwaki ali bwati nze ndi bwenti soko balage ku mubiri. Ogoita Phina okitegedde oyinza ogamba tazaalanga nako. Tetutaliiko wano nkyali n'omukyala amanyiddwa nga Phina Mugerwa Masajjalaze mu office ye country manager wano ennyininyini. So n'ensonga zino twagala tuzitunemu akulaze lwaki afaanana nga bw'ali akulaze ebitabo yabisoma. That's why is the country manager. Kale nkyali ku office ew'omukyala amanyiddwa nga Phina Mugerwa Masajjalaze w'akolera era njagadde okubalako the other side of her. Era ngenda kuba njogerako ko n'omu ku baboosi batubulireko ko business eno lwaki balonda Phina Mugerwa. Yeetambula etya badiringa mu biki n'ebirala binnyo. So muneegatteko so that we can see how, why, when, how, those questions in this exclusive interview. Sebo nkwaniriza. Nange nsinza okusanga Sebo. Kusaba yanjuleko ko abatulaba ku BTM TV. Manya gange bampita Prinal Regan nga ndi managing director wa Qulari Uganda. Oli yandyebuuza Qulari Uganda ediringa mu biki? Qulari Uganda tudiringa mu food supplements. Food supplement nga ki zikola ki ziyamba ki kwetu ya food supplements zamuno zwange ebyongerezebwa ku mmere in simple language. Yeah, food supplements tuyina products ezikola ku diabetes, high blood pressure, tuyina ko energy oba kye twandiyise nga manpower, tuyina ko products za skin zikola ku skin, tuyina ko products ezikola ku loss of weight oba abaagala okusala size. Yeah. Oli yandyebuuzaamu this is a big brand. Why would you choose Phina Mugerwa as one of your workers? Phina Mugerwa tumumanyi ng'omuyimbi naye alina talent endala abantu gye batategeera nti mukyala mukozi. Nesanga nti asobola okukola obulungi okusinziira bwe twatandika ze naye alina ebintu bye yakola nga byali by'amaanyi nnyo ku kampani yaffe okugipromotinga n'okubeera nga asikiriza ba kasitoma bangi n'abantu okubeera nga bamanya kampani yaffe ya Qulari. So kyampa essanyu ddene nnyo ate ne kimpa obuvumu okubeera nga mu appointing okubeera general manager wa kampani ya Qulari and akola bulungi kuba twatandika nga basaaga naye we tuli ekintu akikutte mu maanyi. So oli yandyagadde okumanya, was this about the name or the qualifications? Abantu bodinga nabo mu business eno muso Phina Mugerwa. Okay, kyenazuula ku mukyala Phina Mugerwa agata ebintu bibiri mulundi gumu. Ekisooka muyimbi, ekyokulala she is a business lady abantu kye batategeera. So nagenda okwesanga nti talent ezebbiri ne ziba nga zimukola obulungi mu byonna byakola ate ne ziba nga zisobola omutunda buli walaga because sinze nzeka nagenda okwesanga nga ali ku demand y'amaanyi naye okusinziira kye yali yeetaaga n'ekituukiriza nemba nga nsobola okubeera naye era nkyali naye. Atubiddeko n'atugamba in exclusive just njagamba nti nekimukumya okuba bw'atyo is the use of these products ze mutunda. Which assurance do you give to a person that is watching us right now that if they dare use your products the same will happen nga omuntu waabwe celebrity waabwe gwe bayagala ennyo? Ekisooka ye kye yali yeetaaga ennyo yaŋŋamba nti lockdown
yali etandisa omuleetera size gye yali tayagala omugejjo okuva ddaye ng'agamba bw'atyo bw'agamba tayagala nnyo okukuuma size ye nga mutono. So ekyamwagaza ennyo bwe yakozesa ku products zaffe ye ng'azitestinga za maintaining nga bwe yali akyetaaga ate zakola bulungi. Kaakati mu mbeera eyo ne kisikiriza abayimba abalala n'abantu abalala nga si bayimbi okubeera nga bajja nga bakozesa products zaffe. Products zaffe nnungi because tulina testimonies, bantu bangi nnyo bazikozesezaako ate ne zibakolera. Nga twagala okumaliriza a quick one, if someone is to deal in your products, how do they gain bo bafuniramu wa in both business wise? Yes. Okay. Phina tumulaba yeevuga, Sente alabika Sente. Yeah, kituufa. Phina yenga Phina Mugerwa Masanyalaze, she's the general manager. Qulari Uganda. Naye nga ayamba ku bantu abalina enfuna ntono, income nga ntono, okubeera nga abapackaginga bulungi ne batandika okufuna ekinene. Lwaki? Because company yaffe esasula buli dakiika 5. Dakiika 5 sente zo zibeera ku account yo. Kitegeeza twakatulidde wano singa nange sente zange ziri ku account ya. Kubuulira dakiika 5 tekirimu na kubuuza sente zibeera ku account yo. Yes, ate nga bayambye bangi, tulina abantu abazze wano ku lulwe naye nga leero wenjogerera balina essanyu because baali balowooza nti byakusaaga naye nga sente bazifuna. Wano Phina ku bantu bamu bayambye, waliwo abantu abafuna ne million plus buli lunaku. So nti company yaffe eno erimu products, tulina category ya ngeri 3. Waliwo abajja nga beetaaga bulamu naye n'atuuka n'asanga nga waliwo business, n'ajoininga business n'atandika okukola sente. Ab'okulala bajja nga bazze mu business purposely nga ayagala kukola business, ayagala kufuna sente, ate n'asanga nga waliyo products ate eby'obulamu, ate n'ayenjowinga products zaffe ne zibakolako bulungi. Omuntu asembayo be balwadde. Abalwadde bajja nga bazze kujjanjabwa. Kati bwe batuuka eno ne bafuna obujjanjabi ne batereera ate bakomawo because baba beetaaga kubeera ng'obulamu bwabwe bukyuka ne bajoininga business okukola sente. So abantu bafunamu nnyo. There you have it, okuva eri omukulu yennyini. So your last words in just 1 minute. Nze my last word nandibadde ngamba nti abantu bajje bajoininge Qulari. Qulari ye company esoose mu nsi yonna okubeera ng'esasula dakiika 5. Tewali company endala, teriyo. Ate company ya Qulari yesoose okubeera nti erina products ezikolerawo, zikola because ziyambye abantu bangi. So tusaba nti bw'oba ng'oli eyo enfuna yo ntono n'oba ofuna kinene because tulinamu abajja nga ba investors ne bainvestinga sente zaabwe ne zibakolera. Jangu joininge Qulari, tojja kusigala kyekimu. Kale mujje mujoininge Qulari. Nze najoininze dda, ekintu kino ngenda kutandika okubandooza nga nfuna nafunye dda kubanga oluva wano ngenda wali ku account yange kujjayo kasente kola ate nga nange nkikwasaganya ngenda kuvuga emmotoka ezaka. Mbasekeredde mmwe naddala batwala ku beach because I'm going to become very rich in no minute. Anyways, my name is the one, the king himself. Tukyagenda maaso. Phina Mugerwa Masanyalaze era agezaako tubulya soko tubulye ki ekyakujja music okuba kati nga ate oli mu business Sivanga, music mwendi. Wane tumaze ebbanga tetufula Phina. No, mukikwata bubi. Music omukola nga bw'okola n'ebirala. Because music is a chance. Leero obeera ne hit, nkyana otabeera nayo. So and this goes to all artists. You should create 2 personalities in you. Phina tali ku stage ene ebbali akoze eki. Ene ebbali akoze eki. Ekirala nze nganze tosobola kunsanga nti mu mwezi nsobola okufulumya ennyimba 3. Mba sirina budget. Oluyimba ekitono nnyo lusobola okutwala ekitono ennyo 10 millions. Kati nganze Phina bwe nzikwata ne nziteeka mu bizinensi yange wano eya Qulari. Omanyi this is a business ne wobeera waka ebeereeta sente. I invest. Kakati kitegeeza eri oluyimba zisobola okutambula. Mukama yampa yannyamba. I thank God I made a name.
okitegeera era kyonna kyendeeta muba mukyaniriza because I did it ate era neyongera okwebaza mukama ate n'abantu bennyini they believe in me so another side bwe mbasimbye nkola ki kati eno situation ebaddewo eya covid people are suffering they want food nikakati nze I had already prepared myself until no beside the stage there is another Phina and that Phina is a corporate Phina very smart in the office kyova tonsanga nga nkola enviri za red yellow no blue pink whose office are you going to enter and which manager are you going to confront ng'olina enviri ajja kulabira era gayo what is this do we have a show here you know so artist is when you're looking at yourself nti ng'omuyimbi you should also look at another side of yourself after stage chichi kyenkola are you just home making your nails makeup kulinda kivulu no don't be like that mukama wakuyama nojja into the field nobeera ng'oli known use your face kyenva kugamba nti no face eno gibeere gikuume bulungi nnyo teba nkyafu ebyo bye tuwulira mbono ayagadde n'oli yes we all laugh but don't just go and sleeping with anybody you like and dressing yourself okweyambula n'olaga empale tekitegeeza nti gwosinga okuyimba nedda nze ndi muzinyi you very well know me that I'm the Ugandan Shakira have you ever seen my nika but then I know my energy waweeva ekiwato manya the right things to put on ensonga lwaki neno kampani yaze nega ono asobola okubeera brandi yaffe okitegeera singa nalindawo nga neeyisanga bwenjagala because of showbiz let not showbiz take you showbiz aleme batwala mulina okwetegekera obukadde bwammwe njagala obeere nga nze njagala nnyo abantu ba Africa ne baba tebalina hit bayimba that legacy they created that legacy I like it so much ensonga lwaki ondaba nti nze n'emikwano gye nnina gyanya okubona emikwano eginsingira ddala kati kambuzeemu mu studio yo kati toyinayo kapya mu studio currently nina ennyimba bbiri ninayo oluyimba lwe bayita tonoba lwe natumye tonoba that is nyingiddeko mu bufumbo mbulabye so kubba mikolo kuba mikolo gy'abeene guno omulembe gw'abakyala si kwakunobaanoba bw'obeera ng'ofumbiddwa Smith gumera ne Smith waba alina 40% look for the 60% ne wonoogenda ew'omulala naye ojja kusanga ng'alina ekizibu kye ate ddala Smith w'omulekera wano wabeera wazze onoba leero enkeera osanga waliwo eyaleeseyo engoye mu nnyumba so guma n'omuyaye wo gw'olina mwetereeze bulungi guno omulembe si gwakunomde si kiteeki newakolaki sivu osagala era nze naga waakiri agenda amala nadda okitegedde amala nadda as long as gwekeepinga yo discipline bwakomawo gulawo ne waba akomyewo 11 mwezi okumaca muggulire nga akomyewo 11 mwezi olweggulo omwana wattu amagezi kanzubira omugategedde mu abawala abato naddala Sherry netwala tugende tukola naye kyolaba mugambye yagala kunkugira kati kambuzeemu wa politics we saw you mu tubonga naawe ne tukulaba mu bintu bingi nnyo ne tutegeera side gwe gy'ogwa tugenda owulira nti omwami naye wuyo yayingidde ekintu twadde tuli awo yali yodda katwade ni muntu wakolagana na gavumenti era olaba nti n'ennyimba z'ombuziza ebbiri olwokubiri ye I love Uganda Banaganda mwagale ensi yammwe you won't call so much you're a true patriot akantu kano yagala ensi yo muganda wange newebeera Uganda erimu ebibi bitya eyaffe tufube okulaba nga tubeera omuntu omu tutereeza empola this is our country we are not Nigerians let's support each other nze gwolaba esawo eno I deal in buy Uganda buy Uganda build Uganda build Uganda let's build our country so olimba lwange I love Uganda nkobereza abantu twagala ensi yaffe twagala tuwagire bannaffe tetubazaala wa nolaba omuyimbi azze bambi ne bamukuba amagi ku social media mukuba ku social media n'ensi endala ziba ziraba kiringa gwe bonoobeera mu nnyumba nga torespectinga nkyalawo omunyumyako ebbali omusekerera who is going to respect her so let us love each other let's love Uganda it is our country for God and my country bakubya akalulu awo twatandikira anti omukulu watubula tunoonya amuddirira awo kati omukulu wamuze byakalulu I'm not the PR omukulu ali mu mbeera etya kati he's very fine
Teyaziriseemu awo. Lwakyazirika. Politics is just a game. You either expect a win or a lose. Yeah. What really happened? What transpired mu constituency mu kamyufu? Ebintu bya politics si byangu Smith, si byangu. Nze nabitunuulidde ne and I did cry but bizibu balina muzanyo gyabwe egyo be bagyesobolera egyo sigisobola nze mbeerawo just naye politics it's really it's a game. Naye akaluno kagyemu ssente. Ssente omukulu magogo kye yabakoze yaziye wali zonna zina zaterekedde ebbanga. Fufa eddeyo laba akawunti yaayo bakukoze. Kyogamba omukulu akawunti ya Fufa yagirese. Simanyi ebyo bibyo but then it was big money. The guy splashed money. Abantu baafuna. Naye gumanyi kye bayita okugabira abantu buli nnyumba ku nnyumba ebintu. Cash bintu. Ng'oluna bafaaki. Bannaye kali akalulu akaguze bannaye. Ekitegeeza tekabadde free and fair. It wasn't free and fair. Abantu babakubye nnyo emiggo. Sitatunaba ekintu bakiyita ngendo erinnya ngando is just bazaala omukulu. Yes. Naye akalu baamukubyewo ngando bakamukubyewo. Ng'ate nabadde ndaba bwenti layini ne tuzeebalira. Zaddeko abantu bameka. Ng'akubye. Zaddeko abantu bameka. Zaakomyewo amukubye. Kacoga kakyukiddewo. Oba kajjukidde oba wali oba weekiro kyobaanako ebintu byawe bakoze kana ak'omupiira yabazannya ak'omupiira ebintu byawe sibisobolera formula temwagitegedde era namugamba munnaye ebintu byo bino ndiwo just njiwawo omubiri naye sibitegeera bintu byawe ddala buno buzannyo kikyemuzaako okuva omukulu omukuba primaries mukalulu kati azzaako tujja kuba tubawulira ekiddako of course omukulu abeera ne camp ebeera n'abakulu abagitwala boogera kati ate nze ndi nnyo mbyeri naye bino camp erina abagyogerera. Waliwo akasente ke bagabira abantu nga bayiseemu mu primary za NRM ezo. Akasente kano tekaakulumye kino temugenda kukafuna. Kikyotegeeza nakasente ke bawa bakandidate ba NRM. Almost I had millions nga 2 plus gwe tekaakulumye okwate mugenda kukafuna. It's not too much because according to the money they spend, they can even spend over 300 millions. 20 million is not too much. So tesala kubeera onezikuzunza mutwe. It's not the end of the world. Mukitegedde uno obusente ebifina n'omukulu mwabumanyi. Sibwe jimezi nopanda bigambo mukama. Yes, weziba weziri, weziba zandibaddewo. Buli kimu mukama yakireeta. Omanyi uli nteekateeke kolebwa mukama asobola okubeera nga akuvuga akuzze eno bw'ate olemerako dde eno so buli luguudo mukama lyakutwalamu lwaba akutegekedde. Kati omukulu agenda kujja bwenjogera omukulu bane ntegeeza omwami owa kansirika sijja kugendayo ntegeeza omwami w'omukyalo ono gwe tuli naye baamukubye akalulubi nnyo n'enkoona n'enywa mu primaries era kyekiddeso wano Phina atunnyonnyole teyakoze kimala tewamu campaigning kimala abantu bagaya Phina tewaliyiddewo omusajjawo omubiri abantu we bagamba obadde embyamirimu eno ozungodde eno dderi ng'obala ofiisi eno gy'olimu eri omukulu nedda omukulu yakoze buli kisoboka naye nga bwe bagamba nti mu bayibuli bagamba akolimiddwa eyeesiga omuntu bwe batwe basazeewo besides the violence eyabaddewo besides what era violence kikyotegeeza kuba abantu ebyo kuba wamba because amagye gajja 3 days back simanyi sinja kugamba nti bano but then nze neebaza abantu b'e Budyope East mwe balinye okuwagira Honorable Damuzungu. We are so grateful abantu abamulonze you're fantastic tubeebaza nnyo mu thank you so much for believing in him. Omwana we ku kaalo he's there to serve you. He's still in parliament. He's still serving you. Come what may. Ate awo tuba tusukkawo so ebigambo bye bisembayo ebyango bye ebibuuza n'obiganye n'onasawo kisaaminge up kale ebigambo bye bisemberwa naye tukulaba naye ng'ojja mu byabufuzi 2026. No. Sisaa kujja mu byabufuzi ebintu byo bya kiyaye nnyo
Sister be paid. See nasinga abayimbi obuyayi. That's my politics. All our politics, eh? Bambi aba politicians bano ekirala. Batekinga obudde bungi nga bali ku bantu baabwe. Olusi babulwa ne time ya families zaabwe. Kyobola nakuganya nti akola emiddo yeesiga ekisolo kibayita omuntu. Ababaka be mulaba muyinza okugamba nti bafuna basente nnyingi nnyo naye constituencies balinga abazeetise. I one time told him constituency ogyetise ku mutwe olina gikulembera naye n'agamba time etuuka n'obeera ng'olina gyetika. Abantu ababaka ba abantu b'okukyalo bamanyi nti oba omubaka yalina okukola kino, omubaka yaweerera bana, omubaka yakola kino, omubaka yakola kiri, bambi ne bayingira ne mu expenses batalina kukola ki kuyingiramu. So buli omu yamanyi ekintu kyo naye nze sisobola politics. Simusobola. Nze ndi mu bino bya administration ebyo mpapula wandiika presentations. I'm very bad there. ne accent ojule egenda ekyuka egenda efaanana mutegeddeyo naye kale amanya neddowoozi nze King Smith tujja kwatongera okugoberera ku mukyalo namanyiddwa nga Phina Mugerwa Masannyalaze nga tonnabasiibula. My fans mwenna come and subscribe with Qulari. Mujje mufune products abagala okuluzinga sizes. Mujje wendi count on me. Sisobola kuteeka mutwe gwange, sisobola kuteeka face yange mu kintu kya kiyaye. Believe in me, Qulari is real. Try it, you will love it, and at the end of it you will share it. Yensonga lwaki slogan yaffe eri try, love and share Qulari. Visit us at our office, Lumumba Avenue, Padre Pio Building, Level 2, Qulari office. I'm there to give you service. Expect the best. You want to go back the same again. Smith namfanyedda. Bagenda balina oku manager wange ndowooza balina okujja bakulabe bakusasule sente nnyingi nnyo representing brand eno bwamu etugenda. Network esasula mu dakika 5. Badde sikiraba nko naye kati nkirabyeko wano. We pay you in 5 minutes time. Kanve ne wano mbagala nnyo. My name is the one the king himself. Ade ku kamera mwita mwana mulenzi Sir Rollins era nga tusinzidde wano ku Lumumba Avenue.